ADTV jimbandiza kadde kano mwasize mutya mwasibye mutya nenda kusaba subscribing atoni gene kale bagira fa ADTV je abali Bahrain batumedeko nasinza mu gwanga lya Oman jimbere ka like video kajamba ko kubanga trending anetuka wangi bona jimbere ka like kaji boosting an kajamba ko kubanga trending anetuka wangi nnyo batumedeka abali Saudi Arabia mu gwanga lya America abali mu gwanga lya Jordan bagamba nti mubamanyi nnyo kubanga mu followinga bagita fa ADTV yuji ensonga Juliana Kannyomozi jukira blaza we Eyafudde era nga bali mu nteekateekezo kwa kizu kubanga haziikibwa wabula ku social media abaana basinga bagamba nti Juliana tatera kwagala kuziika abasinga kubanga bakola ki bamulumba n'okubanga bamwataka nga bagamba nti tatera kwagala kuziika jukira byatandika waliwo ebiseera ndowooza Anko Katolo bwe yafiira ebiseera ebyo we byatandikira abaana ne bakonya bagamba nti Juliana takola ki taziika Juliana bagamba nti ebiseera ebisinga akola ki abawo ku Lumbe Lwa kuba sigamba nti abajja kweraga buli omu abaana nga bamusongamu emmundu ebiseera ebyo nga bamwefuulira essaawa zo bakola ki bagamba nti yakola ki tiyagendanga kuziika ng'alekera banene bakola ki ne batunka n'emirambo nga bagenza okuziika yena takola ki ina tazika era nga essaawa zino abaana bakoze ki bamutuzuzaamu dda emmundu nkugambe kyebamukola ku social media kikambwe Juliana Kannyomozi nange bimuko ebitambatambula ku social media blaza we afudde lunaku lwaleero ku makya obudde nga bukya blaza we musajja mukulu ogolingira mu kifuananyi agenda kubanga azikibwa essaawa eno naye nga enteekateeka z'okumuzika zikyagenda mu maaso kubanga essaawa zino bali makaage ekawanda bali mu kubanga bateekateeka ebyokumuziika olunaku essaawa entuufu kubanga eriyo abali ewala abandi tazokola ki okumuzika kyebategeeza nti balina okukola ki balina okubanga balinda abali ewalako abali ebweru w'eggwanga batuuke basobole okubanga bamuzika naye nga abaana bakola ki bamuyisizaamu eddaggali Juliana Kannyomozi bagamba nnyabo buli tayagala kuziika ate aba naye woofiiriddwa ate ng'omuntu woofiirwa kiba kitagano oba weyitaga ki sapooti y'abantu abanakola ki abanakuziikirako abaana basinga bagamba nti Juliana taziika kubanga ye Juliana yagamba nti ebiseera ebisinga oluusi abaawo oba oluusi n'akola ki n'aweereza ku ssente aweereza amabugo n'awaayo amabugo abaana bagamba nedda olimba kugambe kiri ku social media kikambwe jukasi gwe gusoose ku mundi guli yali Anko Katolo bwama yali afudde we byatandikira Juliana n'abaga bannange nawaddeyo amabugo anti nga bamuli bubi nga mu social media buli omu nga yakunuzaamu effumu obulwako ne bwe weekyusiza nga bali bamuli bubi ebintu bya Anko Katolo bwama bwe yafiira yava n'abaga bannange Anko Katolo bwama nawaddeyo amabugo bwe yabagamba sikwe kukakanyamuko naye nga baali bamuli bubi kati essaawa zino bakola ki bamuzeemu olwa bulaza we ono Eyafudde agenda okuba nga azikibwa essaawa yonna abasinga bagamba ndowooza osanga ku ono Juliana ajja kuziika kugambe ekiri ku social media abaana ba ku social media wali ku mukutu gwa Facebook kikambwe batabusetabuse dda mukazi bwatu bamutabukire jukira wali ku mukutu gwa Twitter era ng'ekiro nayo kikambwe jukira gyatadde kaposiki kano ng'apika bulaza we ono Eyafudde ng'abo balengera bulaza we amanyikiddwa nga Kimu Eyafudde nteekateeka za kuziika jimpereka like video mu comment section weerya oba kabuntira mu comment section nga munnange abaana bakoze ki bamutabukire dda bamugamba bulijjo toziika osanga ono ojja kuziika bulijjo tukulaba mu kuziika abantu bafa tulabikako tuwaayo mabugo Juliana yagamba ebiseera ebisinga batalabise mu kuziika ebiseera ebisinga awaayo amabugo bwe yagamba naye abaana ku social media baagaana okukola ki baagaana okubikkiriza era basigala bamwataakinga ebiseera bya Anko Katolo bwama kati essaawa zino bwafiiddwa bulaza we ate bazzeemu kola kyokubanga batankuuka bagamba nti oba osanga ono ajja kumuziika nti atera kuziika osanga ono ajja kumuziika engeri gyali bulaza we abaana bakoze ki abaana ku social media bagamba ba social media inrows nga bambi kitalo nnyo ekya blaza obwa Juliana Kannyomozi blaza bwate bwe yafudde afudde lunaku lwaliro nga 1 Novemba Juliana omwezi aguyingidde bubi ogwa Novemba nga lumu omuntu wona afa oba oguyingidde bubi baabe era olina okusaba ennyo okutambulire bulungi
obanga ku mwezi nga kagutandika n'ofiirwa omuntu kati Juliana mukazi watu kyakoze eki kiyaguddeko nga bambi kitalo nnyo gimpereka like sikala nga ofollowinga obeera bulungi mwera ba Fadi TV yo gimbagala nnyo.